Amagye n'ekitongole kiwoza ky'omusolo ki Uganda Revenue Authority bakutte abateeberezebwa okubba amafuta mu bitundu by'e Kazo mu Kawempe. Abakwatiddwa basangiddwa nga beefudde abakanika emmotoka ebaddemu amafuta era kigambibwa nti babadde bagatwala mu bitundu by'e Kabaale okugatunda beefuniremu ejjamba. Emmotoka ennamba UAE 280Q ne UAY 265X ze zibadde zibbibwamu amafuta, wabula badereeva b'emmotoka zino bwe balabe guli butyo kwe kumalamu omusubi. Ekifo ekisangiddwamu emmotoka zino kikuumirwamu mmotoka oba kiyite parking era nga bazoolezaawo, wabula kitegerekese nti emmotoka ezitekebwawo zaakwekwasizaako naye nga bakola omulimu gumu gwa bunyazi bw'amafuta. Eno emmotoka eno ebadde etambuza amafuta era gyegatwala. This is already a transit. Emmotoka eri mu kutambula nawe eva weeraga. Kati bano babbi b'amafuta bwe tunaazuula nti emmotoka eno ebadde ekyali mu mikono gya URA, then that is interfering with goods under customs control. Wano wasangiddwawo amafuta amalala mu pipa, amalala nga gali mu bidomola era mu kifo kino we babadde bagatabulira. Okusinziira ku Christine Nabalani, omu ku bakulembeddemu ekikwekweto kino, agamba bakutte abantu 4 babayambeko mu kunoonyereza. Tufuna amawulire nti wano bajja ne badampingawo amafuta nga tulaba nga kikolwa kiyinza okuba kya bulabe eri abantu b'omu kitundu n'entambuza n'emirimu egya URA egy'emisolo. So ne tulondoola ne tujja ne tubakwata tukuta abantu 4. Waliwo ekifo ekirala ekirinaanyeewo awasangiddwawo nawo amafuta agagambibwa okubeera amabbe era poliisi n'ekifo kino ekiggadde. Nabalani alabudde abavuzi b'emmotoka okwewala okugula amafuta mu bifo ebitakkirizibwa. So kiba kyabulabe nnyo okubeera nti n'oli omuguzi ali eri yaguza amafuta ge tafuna kipimo kituufu. Ate oluvannyuma lw'okugyamu amafuta gano batera okuyiwamu ebintu ebirala okulaba nti bajjuliriza amafuta ge, omuwendo gw'amafuta obungi bw'amafuta bwe baba babawadde. Oluvannyuma poliisi n'amagye batuta amafuta ng'ebizibiti era abakwate baakutwalibwa mu kkooti babitebye.